Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nenjagala babulira wano lwaleero tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea, the idea of making this country free for all. Zendi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwebambuze no statement bakisazamu, they are on a fishing expedition, but even on their fishing expedition they have not found fish. But I'm here to waste court's time. Court zine emisango mingi nnyo gy'abantu abati Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutuzima kutukwoli ogukutusako ensonga zisemasonga yonna mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'owangalira kyokola kya mwenda mungi yenzadde niye batusako ensonga zisemasonga kyalwaddaaki Alex Weso Mufumbiro kwoteka Sauda Madada baleeteddwa mu kooti biki ebigenze maaso n'okubeera nga ate ebyogerwa Weso wavunaanwa musango ki bwe twogerera kaakano tuli Kanyenya wali eri mu Kawempe division mu kooti era ng'essaawa yonna munange wetwogerera byatandise dda okubeera nga ate agasimbagana n'omulamuzi wa kooti eno wabula Weso nga ali mu kaagulika kooti atunnyonnyodde biki ebyo ebyaviiriddeko okubeera nga akwatibwa wabula byonna n'agamba nti agoma tugambuzi kubeera nga bamusibako kubeera nga bagamusibako mu lisango ate ye Sauda Madada naye ali solid nnyo nnyini ddala. Kaakati Lopu Jorusenyo Besekezi aliko byayogedde. Waliwo omusajja mukulu Anderson Broda aliko naye byatugambye kyokka ate Nakangobi Jennifer Forofiga avudde mu mbeera n'agamba abaana ba Nuupu mulekerawo okubasiba mubaleke kubanga nabo balina eddembe lyabwe nga ery'obwebange nga bannayuganda. Ate ye Honorable bali mwezo Nsuuga naye atunnyonnyodde biki ebyo nno ebyaliwo mukwata kwa musajja mukulu Alex Weso Mufumbiro era n'ategeeza ketonye kagwake Weso Mufumbiro wakuvaayo ate era ye mubaka addako wannakawa. Bibino nno byonna mbikuleetedde wabula njagala onzikirize tutandikire wano. Wuliriza Alex Weso Mufumbiro agamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Kabaziguruka Michael onono ye opponent we jukiro ono musajja ali mu security muno mwewamu era yagamba teri mulala eyamukwasizza okujjako ono bintu bya bufuzi wabula ate n'ekirala kwe kubeera nga awagira Robert Kyagulanyi Sentamu. Njagala nkuwe ku bigambo bino obiwulirize. I am being charged for offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present, and it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobi Wine, and I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was facilitated by Kabaziruka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziruka. Ngali mukadukuka kooti unategezeza nti bwe yali eyo ng'akwatiddwa bamugamba bamusooka mubuuza ebibuuzo lwaki wagira Bobi Wine, lwaki tova mu kuwagira Bobi Wine. Musajja mukulu na Alex Weso Mufumbiro n'abategeeza nti eky'okuwagira Bobi Wine tekiri mu control yange kubanga gwe bw'oba oyagala ng'omuntu omwagala mu mutima si yakusasula nti njagala wabula gwe obeera n'ekyo ekikuforsinze oba kiweegombye ku muntu n'omwagala kyokka ate era kya dembe lye ng'omuntu nga munnayuganda yenna kubanga constitution yennyini yeetuwa eddembe n'omwaganya buli omu okubeera ng'asobola okuwagira oyo gwawuliriramu emirembe era gwayagala oba ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyagenda maaso n'okubeera nga ayagala. Kaakati gwe simanyi waawo oba osinzirira era n'ogamba nti omuntu ono ave ku ekyo. Nagamba nti constitution article 29 ekugamba etya nti every person shall have the right to katika nkugambe wano freedom of association which shall include the freedom to form and join associations or unions including trade unions and political and other physical
organizations okitegeera kakati bwebanga simateeka yawa omuntu eddembe lye tolina wogenda limugirako unless ng'ogambye abantu nti there is no rule of law mu ggwanga dina eno lye tulimu era n'abatukulembera nti ekyo kye mutwala kakati njagala nkwe katambi kano olabe Wayiso bw'ayingidde. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Agambye Bobi Wine is my president. Even if you kill, unless you kill me. But if not so, I'll say it forever and ever. Inti Bobi Wine ye president wange. Nze Wayiso wa Mufumbiro. Okujjako nga munzise busi. Nekino nja kyogera buli kadde buli lunaku leero enkya ne luli ndisigala nkyogera nti Bobi Wine ye mukulembeze wange. For such kind of a solidarity gy'alina mu mutima gwe kiyinza okumubeerera kizibu nnyo n'okubeerera ekizibu mwenna abagezaako mwogereza oba omukonvinsi nga akyuke kiyinza oba nga si kyangu. Wuliriza wano Joel Rusenyonyi. Yes, we are at Kawempe Magistrates Court, located at Kanyanya. Our colleague Alex Wayiso Mufumbiro has been brought here after several days of taking him all over the place. We are yet to hear the charges that to prefer against him. We hear the cyber harassment, the squad, we are talking about unlawful drilling. Incidentally, that day he was not even within the vicinity of the said place. So there's a lot of confusion. I think they said, let's get this Wayiso here and look for something to charge him with. So we are waiting to see. Good enough, he is strong in good spirits because he knows he's innocent, he's committed no offense. We'll certainly go through this. Briefly, Lop Joel Rusenyonyi atunyonnyoddemu era ku ebyo Wayiso Mufumbiro almost bye bimu byagenze maaso n'okubanga akola ki nga betutegeeza bali Kanyanya wali eri ku court era court session egenda maaso wabula agamba ye Wayiso talina musango bino byonna bye bamuteekako bamupaatiikako bupaatiisi musibako matugambuzi kubeera nga bamuli nsango. This is really totally a moment state wearing mu kaseera ak'okubeera nga ekunama oba n'ebitongole ng'ebitongole ekiramuzi nakyo okubanga bakikunamya n'okikozesa ensobi oba oliawo ezitaliiyo bw'abanga omuntu bamuteekako omusango nti nno yali ku parade nga teweyaliiwo kati baba baakutte waaki. It's unfortunate by the way. Kati njagala nkuwe wuliriza Nakanguubi. Nebine bekwata bana banopo ze sabisanyukide simanyi strategy na ani ajibala simanyi eri muchichi kale sawa era mukola Wayiso kalulu esawa ya lero omuntu ayagala kubana wa police jinja mutwale buli politician kati wali ayagala funa musikale gwayikiriza amukwata musibemu ndabine Sauda Madada bamukwatiddeyo mukwata baki lwaki mbakwata kati. Yes, bali ku parade bakola ensobi ne lwaki mbakwata kati mutai mubakolera sympathies right now. Esawa ya lero buli mayafuzi wala yagala musirikale inamu kwata musibe ne wa musibe wiki yaba amukwedde akalulu nubya ni bamuza wabwe ne bagamba bamusibe ne lwongo yana bamusibe kuba bakimanye ekibayisawo sympathy. Omuntu akusaba kati akalunga gamba nti mpa ku kifo ngendeyo mbe no mulimu ndiye Msajja kalo yagwe bamayogera nga mugamba n'abagamba nti bino byakulya nga mumuyombesa ne kati betandise okweyogerera bannange ndikirerese mu mpe ngendeyo awulira so nze tekyasanyusiza ekyokukwata abanupe right now. Oba oliawo ebigambo bya Nakanguubi Jennifer Folufiga birimu omulamwa naye mu bantu b'essiwa budde oyo ali omu ku bo. Let me give you this story. Wayiso Mufumbiro, the deputy spokesperson of the opposition National Unity Platform, and Sauda Madada, a party activist who were arrested earlier this week, have been taken to Kawempe Magistrates Court, where they are expected to be charged. Madada, who failed to secure a new party card, was recently nominated as an independent to contest for Kampala District Woman Councillor in Kampala Central. She was arrested at Busia border post, while Mufumbiro was arrested in Kampala on Monday.
not present, and it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobi Wine, and I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was precipitated, facilitated by Kabaziruka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziruka. Kyagulanyi president wange kwesiba ne batukwate bitulije na mazima tuli bagumu you can break our boy. We are at Karumbe Magistrates Court located at Kanyanya. Our colleague Alex White from Mufumbiro has been brought here after several days of taking him all over the place. We are yet to hear the charges that to prefer against him. We hear the cyber harassment, the squad, we are talking about unlawful drilling. Incidentally, that day he was not even within the vicinity of the said place. So there's a lot of confusion. I think they said, let's get this White here and look for something to charge him with. So we are waiting to see. Good enough, he is strong in good spirits because he knows he's innocent, he's committed no offense. We'll certainly go through this. Ebyo no kati nga batukuleetera ebirala mu kooti nga bwegenda mazzi n'okubeera nga etambula nkujjukiza nti Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli video n'okusaba n'obwombefu bw'ekika eky'oggulu kimpere like ate bunnange gwe tanatwegattako mu butongole sooka subscribing nagamba whenever you subscribe ku YouTube eno osobola okubeera ng'okona wali eri mukadde n'okajja mu personalize n'okasama all of the notification ku mboozi zonna zetukuterayo ate wano we tutuuse tugenda beera nga tubawa story ku story story after story so njagala tubeere nga ffenna ate ensonga tuzikwasaganyiza ddala amalira disanda ne mulimu munsi muno ebintu ebimu by'owulira ne weewuunya noga bano nabo bantu omuntu ono naye oba ategeera oba ki wuliriza Anderson Brola tubadde mu kalulu kano akanalukoola ne bamukwata ku geeti ne bamuvuga mita 3 ne bamuyuza engoye ne bamuyingiza mu kabangale ne bamuta nalukoola najja ng'agira baati bannange nalukoola bw'atyo n'alanda eyamukwatidde ku geeti n'amuyuza engoye mita 3 n'amuta n'akomawo ekigendererwa kyabadde ki kati ffe abalowooza tutandika okubuuza ebibuuzo nga si tunuulidde ani yamukutte kaakati tutunuulira motive kati bwe babanga bamukwata ne beeyuza engoye ne bakola buli kimu ne bamuta mu njogerayo ono Anderson Brola ono nno yakwatibwako mbu lwa kuvuma amonge ne bamala ne bamujja kuwa RSS kubanga yali RSS zitwa Rubaga ne bamujjako kaakati ono omwami already right now yesimbyewo mbwavuganya Joel Ssennyonyi NRM yaggwamu kaakati yagamba mbu bano bakolagana na polisi ebayisizeewo ebyabwe basobole okufuna sympathy lwaki mmwe temukozesa nammwe omukisa gwe gumu kubanga mmwe mukomandinga mmwe muli mu buyinza leka nammwe babakwate babakube nawe bakuyuzeeko engoye bakusibeko ogende ebuziro maleyo emyezi 4 odde munnanga abantu bakwatibwe nawe abantu bakwatibweko sympathy so gwe toyagala kuwangula toyagala bakwatibwe sympathy nawe bakusibe mugenda ne mutulugunya abaana b'abandi ne mubakola buli kimu ekyensonyi ne mumaliriza nga mugamba bebeeyitira poliisi bakwate that's rubbish why don't you also do the same kubanga if arresting them gives them a political mileage and you are also looking for that political mileage why don't you call the police or the security organs that call them baje bakoleko efujelyo they do whatever violence nga je bakola ku baana ba opposition nawe bajikoleko osobola okuwangula but if you cannot do that then never bring your bogus and stupid statements in the public kuba tezikola makulu ewali abafa newali abaana babonabona gwenga oli okwoseka abaganda bagamba nti ewali omulema tofunyizaawo ngalo ewali omugenge tofunyizaawo ngalo oba omukusekeredde wuliriza wamma nkuwe ku biki ebyaliwo n'embeera nga bwe yali mukwata waiswa bigambo bya Lord Mayor to be bali mwenzo nsubuga tebavugidde ku speed eno ya bulijjo navuze mpola nange nenkwata nenyingira emmotoka yange nembagoberera ntuuka wakati mu kkubo ngamba nti nedda kanveewo ninye bodaboda
ninya boda emu ku y'abaana baffe tugabira tusanga akamotoka kali mu jaamu Wandegeya tukavaako mpola kayingira Wandegeya police nenva ku boda nyingire ne bambawunsinga nga honorable toyingira na muyambi wo oyingira gweka nembagamba ndi musajja mulema neetaaga support ne bagenda ne baleta DPC mwene DPC nangamba bali mwezo ogenda kuyingira weka ne mugaa DPC neetaaga support kubanga okugulu kwange kuno mbadde ntambula nnyo nga mazima kwayulika n'okuyulika akati nangamba nedda nze mwenyini era kuwa support nanyingiza natwala mu ofisi ye ginasanze wayiswa nga bakatuuka n'abasirikale abagundi SFC nasubiza nti ba SFC gina basanze nembuuza kyekikwasiza wayiswa mbuuza DPC musajja ono kutewaki nangamba emisanga jagitegeera nemagamba mbadde nsaba kwogerako naye nangamba mufulumiza nengamba nti nedda mu ofisi eno yenyini nemuzza wali ku ddirisa netwogera ebyaffe nemugamba tukubira omukyala nemubuuza naye oluguluuza kiki kubanga sirabawo nsonga yonna eyinza kukwasa wayiswa si muzzi wa misango akati nangamba katulabe netukubira mukyala we kuba mukyala we mulwadde nga tetwagala tusanga ate asinkane ekikangabu kati awo nagenza okuwulya nga beekuba obwama enteekateeka nga gye bateekateeka yagenda muki kwaza wuwe era bwe batyo ne bakyogera lunye tebagenda wuwe okwaza ne beteekateeka ne bavuga ne bagenda nimbagoberera mutegera paka mutungu zone 5 nze nakubidde wana basanze babuuza chairman w'ekyalo yaluwa mutegera bulungi nnyo nimbagamba chairman w'ekyalo nina essimu ye nemukubira najja landlord najja ekyasinza okuleeta obuzibu nti wayiswa asula mu estate one of the most organized estate naye era ndoza tuwe ekyokuyiga kubanga abantu bacomplaininze obwana mu estate buzanyira wamu kakati engeri gye badde bamuleesemu ku mpingo abantu ne bareactinga bubi nnyo abantu abawakanya police kyabadde ekola bawakanya okuleetera omuntu ne bamutuusa mugundi mu kitundu kye ng'ali ku mpingo ng'abaana tebaba preparinze tiisa abaana baana bakabya amaziga balaba omuntu ab'eddembe abaagala ennyo ateekeddwa ku mpingo balaba abasirikale bakutte mundu batekinze positions kanga alinga omubbi era paka omu kuba landlord najja nangamba nti kino kibakoze nedda tekiko wabawo omwami omu naye ndowooza ali mu magye nayomba naga kino kikyamu ng'omwana wali mukaba maziga bantu tuganye tupreparing abaana baffe mutegera eno estate tusobola bateeka mu maka agamu ne batafuna kikangabwa kino bano baana bato wayiswa taata mutegera bulungi nnyo kandi nebafuna okunyolwa paka wenayisa abapoliisi abo nembaga nti no ndowooza kibogera kituufu wayiswa abo mujje ku mpingo after all amaanyi gemulina mwenna gasinga ye nebakkiriza nebamujja ku mpingo nebamuyingiza ennyumba nabadde na preparinze dde omukyala yabadde mu maziga kubanga mulwadde mukyala mulwadde yabadde mu maziga nemu preparinga nga tofaayo bikamu poliisi yezze kyenebaza ndi wayiswa kyakubiddwa nga bulijjo batera kukola era bwe tutyo nebakola search tewali yadde akapiira nti bakeetaaga era tewali kintu nakimu kyebatutte ontegera bulungi nnyo wayiswa yabanyonyodde nti ekyalimu yali enkofiira naye yali yagijjamu yabadde yagigabidde omwana yamwegayiridde n'agigaba enkofiira ey'ekibiina kakati wetwavudde awo bali mwezo annyonnyola olugendo lwonna bwe lubadde asiga obulungi akungula bulungi asiga obubi naye akungula bw'atyo
kibuuzo kiri nti gw'osiza otya era kikyolowooza. Nagamba eno ebeera disclaimer yange nti sivunaanyizibwa ku ntegeerayo gy'oba otegeddemu kintu, naye gwe wennyini gw'ovunaanyizibwa kubanga saaliyo mu kusomesa, kati gwe amanyi oba otegedde otya oba otya tebinkwatako ku ntegeerayo, sivunaanyizibwa ku ntegeerayo. Anyway, let's get into another story. I'm gonna be back very soon. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.